Jakade katwazaganya ndine bana bawala kankula genge lijaba shanananamu banange mugamba mutya. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Ntandikire Wonna. Rafiki music betuli nabo. Kuza kumulaga wa Spark TV. Spark TV nebampita Trivi okwemwara. Okay. Abatula ku Spark bampita Tori okuva mu Rafiki. Okay. Abatula ku Spark nze bampita Ayla from Rafiki music. Amanya ga luzungu obwedda abasinga mutugamba milk amanya gatulemye nze leero mbadde ku challenge era nga gakutte ngenda kugenderawo mu kibuzo kyaffe ekisooka wa Rafiki omuntu bw'aliwulira libeeranga Luswayiri lwaki ni atufasi nalowooza muli bannakenya naye ntuse wano nga mukuba Oluganda lino erinnya mulijjawa Twale. Erinnya wa Rafiki twatulanga timu mu biseera bye twalinga tunoonyeza amanya twalina amanya mangi nnyo naye agasinga tegasobola kimakinga because of copyright ebirata agamu tegafitinga so kati waliwo omu eyaliwo nakati amanyi Oluswayiri nagamba naye kati lwaki temwetuuma wa Rafiki yasooka gamba marafiki because bitegeeza the same thing kitegeeza ki byonna bitegeeza friend marafiki wa Rafiki muli ba mikwano already kale ate okunoonya ekigambo ekijja mu friends tuddewa nti ab'emikwano ejjabanga ab'ekitudde waka wali wa Rafiki kyajja bwe kityo waliwo yatugamba wa Rafiki means friends and you guys are already friends so you go with that. Okay. Njagala okumanya babafuna batya mugoinga through auditions mwina mujjane mu tumanyi nti okuyimba musooka ne mujjane mukola ki ne basunsula babasunsula Era batusunsula Tebatusunsula fa abeesunsula batya twali mu covid kati ebiseera ebyo nga tetukyakola ebiseera ebyo twakitegeera twali waka tukola nnyo karaoke ate ebiseera ebyo jjukira group badde tetukyaliwo so twalaba nga tukikola nga kinyuma and it made us miss what was there before netugamba naye lwaki tetukumawo kino ekintu so netutuukira abantu ab'enjawulo omwali mukulu Steve Jean owa Fenon naye n'atuwa omukisa n'agamba hey it's okay by the way you guys can come through n'atugamba hey you guys can come through so we twajja yatugamba ebintu waliwo ebintu byetulina okubeera nabyo ebisaanizo so trying to try Luganda so ebisaanizo we twabituukiriza that's why we're here now. Okay. Njagala okumanya amaloboozi gammwe oyimba ddoboozi ki? Kyemmanyi eddoboozi yange ndi soprano but I can sing any other voice. Ate Tori? I sing all voices. You sing all voices, Ate Ella? Tenor, but I sing all voices. Okay. Njagala olunaku olwaleero tukampulira akayimba kaffe akabi ntagala. Ntagala tubayisizeemu kabatannakategeera. Okay. Your body something, your body wawa. Your body something, your body wawa. Your body something, wawa. Tibula ramukwano go kusuzanga ntula. Munda wametala buyo sola. Zechemvana kulekero winza. Laveno. Mubareke mubakomyawo bagenda akayimba bakanoonye ekibuzo okubuuza ennyimba zino ani aziwandiika ze muyimba sinzira luyimba ki ziwandiikiddwa abantu ab'enjawulo olwasooka lwawandiikibwa Michelle ali awo muwala muna Kenya ne mukulu Steve Jean lwe bayita bwe kati management yammwe ki making it clear when I'm going to check management yaffe we are under Fenon Record. Fenon Record? Yes. Ey'omukulu? Yes. Mwina abatwala? Fenna. Kati tuba comparing tugambe nti no alina be yatwalako bali ab'emabega abakati abakuzeemu kati ate mmwe. Temine to comparing. Totally different. Already ekyo mukifuna oba? Of course. Tetubafaanana. Okay, ekibuzo kyali njagala okumanya be yasooka n'abeerako nabo babeeranga in a camp house
namwe wano ku feno mubeerawo all day throughout oba musulawo oba No, buli omu alina apartment here. okay Yes, we just come for work, not the war. no deal work Yes. okay nyimba kize mwakayimba apparently bwekati no money tetubafaanana olwawandikibwa Dr. Brain no money no love olwawandikibwa Nando Love ntagala olwawandikibwa Nando Love then tulinawo pressure olwawandikibwa omwami wakabi TUC producer w'amaanyi okuva e Nigeria. okay mugambye nti mwali ba mukwano were you friends before Yes. are you for real Yes. mwasoma mwenna No. musomero wali otya Musomero. Music, All debate. Music debating. Kuzanya nnyo. Bannange. ate sorry yali atya Nze music yamperera by the way. wali wayimba From primary. wali oyimba ki by then Now, wayimbaga enyimba z'essomero yes. luyimba ki Choir, Bananga, I don't remember. But when you go to Princess Diana High School, the School of Princesses, yes, the Mighty linda Kingdom. akomera somero Nayitayoko nange Princess Diana. mutuwiremu ddala ombaba queen Nange namegatteko lesasomerayo. wow okay wasomera ku Princess Diana okay wali ng'oyimba Yes. ate Ella Nze nali music mostly. Music, modeling, Yeah. mwali acting. mukola ki nga temunajja wano okubeera mu group ya Warafiki Twali mu band nga tukola gig nights. Ozimanyi Bandi, backing up dance, Mm. modeling, mwaliko bamude acting as well. yentuula eyo entuula bagiyita batya so you guys were models Yes. naye wali model Me and Ayla. gwe ne Ella Ayla not Yes. Ella Ayla Yes. bana abalabi ba Spassive erinnya muliterere Ayla so you and Ayla mwali ba model Yes. okay birungi ki bye mufunye since you started music wano naddala Warafiki stage kyenene ze mbaddeko It's a huge one. Nene wait. Nnyo kubanga we twalinga mu band bannange abangi batukyabanja ne kati naye wakwa twazireka but right now it's different. bandi tebabasasula Waliwo era aba- They don't pay some bonna people. sibasasuzi. so there's challenges ezabagana nedda bibandi katubireke okay Hasoya birungi nyingi. ki bye mufunye We are actually CEOs. Yes. okay Buli omu alina business ye. okola kide Nze ntunda jewelry ne oil perfumes. okay ate I sell unique bags and wigs. Ogenda ku page yange nolaba wigs zonna zensiba ze basiba. Sorry. okay nze ntunda lingerie. Omanyi obuntu bw'omunda. Nga kolebene ngera kyogera nga kayambadde nange kenyambadde kana. Wow, Yeah. okay. Lingerie, yes. Okay. Kati tusuubira ki this year nga group yammwe? This year, more music is coming up. Collaborations, of course. Already mwinayo yo collabo. Yes, there's a surprise coming. Very, There is very a collabo soon. gye mugenda Yes, okukola. there's a collabo we're going to Okay. very Mugenda kola collabos n'abantu nga bameka? Tetugenda kukola twazikola dda. soon. Yes. Mwazikola dda? Yes. Linda ku studio mwinayo ennyimba nga meka apparently. Yeah, 100 and plus. and plus. Yeah. Mutambuze mu olunaku lwammwe bwe mujja wano okukola because you said buli lwe mujja wano mujja kukola mujja Monday to Friday? No. Tulina schedule nti ku Monday tukola ku maloboozi vocals, Tuesday ne tujja for recording, Wednesday recording, Thursday dance classes, Friday dance classes. Linda ku mwena muzina? Yes. Who is the best dancer kumwe abasatu ani asinga ozina? Era. Why? Auntie A. Yabeera ne moves empya. Zabeera ne bagamba wali kano. Okay. Ate Yes. era ne management Tukyali ku lunaku lwammwe. choreographer. Mwina choreographer. Mukoze ennyimba nnyingi naye ennyimba zammwe ffe ng'abalabi eno mukola na Edwin Paul lwaki? Bajja mugumiikiriza. He's hard working. Yes. Ate ayagala ebintu ebiri unique. Okay. Yes. Ali creative. Very creative and he's open to ideas because tutuula naye mu boardroom yafe ntugamba now what's up the song is this tugenda kola tutya n'awuliriza nagamba ekyo kijja kukola abalala ndowooza tebatalina but tetumufunyeemu omukisa. Okay. Yes. So mukoze naye ennyimba nga meka? Zonna since you guys started. Yes. Ani abambaza mu videos zino because your dressing is on point.
Kampala Costumes. Kampala Costumes. Yes, ninga material waffe. Material tumugula. Tumuleta, bamuleta Bless. Tetumugula wano. Okuvawa. Okuva Ng'ebintu byammwe bya America nnyo. Wow, bannayuganda tuzze tulaba groups era tuba receivinze tubaagala, but then tuzze tulaba groups bweziti ezijja ne falling in love ne tu, you know, we run overheads, then after some time ne musplittinga mwe kino mugenda kyewala mutya? Nze kyenyinza okugamba with time as time goes era kale ekiseera kituuka nga kati naawe tutuuse mu element eya individuality. Okay. Nga groups ezisinga we ziri like the Sauti Sol, Sauti Sol ne Gundi, they actually even listen because up until now they can still go on tour. So for us, we pray that when that time comes, Iranga it's in good terms, but right now that's not even on our mind. Yes. Oh, temuchiri No, tuli kuwa rafiki right now. Kati mukoze mutya okubondinga relationship yamwe besides being timwatandika muli ba mikwano, mukoze mutya okubondinga that relationship more? respect. Okay. We respect each other, attention chetukola tukyagala nnyo, and then tuli God fearing chetusooka. Then I think that's it. We respect each other. We really focused and ambitious. Tuli very ambitious. Okay. Njagala tuddeyo kemabega olunaku lwe mwasooka okuyimba oba ogenda mu recording. Wano mwina studios meka? Studio B. Tulina Studio A and Studio B. Soko nkubire mu map y'ekifo kinamukanga mwaga Fenon. Yes, kuba wano wetutudde ndabanga it's a lounge. Yes. It's a beautiful place. Abalabi ba Spark TV mwabali eyo nze kamba kusiza amaaso. This is lounge. Wano mukolera wo. Tulina ne lounge B. Okay. Yes. In a lounge A. Wano tujjawo okulya, okunywa your tasty, chilling, Games. kuzanya games, watching something on TV, doing karaoke. You see our karaoke speaker. Oh, mukwata microphones. Yes, It has its microphone. Ani asinga okwagala karaoke? Nah. Mwina Which artist do you love most? Not in Uganda, God, international. Oh my God, njagala bangi. Ani. But Lauren is sticking out right now. Lauren Hill. Okay. And Rihanna. Okay. Yeah. There's a late Whitney. Wow. So you love her voice? Very much. Okay. I say, Brandy and Beyonce. do you love her voice? Oh God. You listen to all her albums. Oh my She's God. amazing. Very. Wow. Mukola mwinayo covers zonna ze mukoze. That's professional. Twakola ya Christmas. Yeah. YouTube. Okay. Also covered the national anthem. National anthem. Mwaddamu version endala. Yeah, national anthem. Oh, twakalabanga kagoinga viral. Yes. Okay. Are there any challenges the moment in the music industry? Kyogamba nti bukyanga twatandika iyo mumaze ebbanga ki? Nga muli mwenna basatu. 7 what years? 7 years. Nga tuli ba mikwano. Professional. Nga muli ba mikwano. Yes, 7. Mubadde mugina 7 years. Yes, but ate nga muyimba. tuwezezza omwaka gumu. Omwaka gumu. Mwinayo challenges zonna ze meeting. Gaba mateeka. Baye nyumizayo akamu kogamba ati kano komyo kakakisa. Kakatuluma. Kanyumize kamwana. Twagenda ku H2O. Okay. African Mondays. Korolo. African Mondays. Yes. Mune tuba tuperforming akayimba kafa akasooka ka intro mayi tuba no intro bwaffe obutandika. Tugenda wa music ataliyo. Tufuna wetu tekitegeera kumbe ngalo omunene ayingiddewo abantu be bazze ne zi flag awo bakubye oluyimba vibe. We looked like we were lost. So at that time we're like, okay guys, okay, what should we do next? I think tugende mu acapella. Kwanga bali bakubye oluyimba re, I think ape tuli weshi mwetuka ape tuyimba acapella. Stage already. Already. Wakati wa performance. Ni bali ko already DJ wamwe aliwa because nsuubira bwe mba mugendo. Ekikono kyali awagulu. Ekikono kyali awagulu. Oh my God. Kumbe birafe tulina emitwe eminene twavaayo lowooza twasigala yapa kwe bakugoza ne tulyoka tuvaayo nanyiga n'avaawo yavaawo mutubulire kulinya.
Okay, eyo tuvuddeyo. So mwena ke ka challenge ke mugaa temuliko No erabira. nyingi, but that's one of them. That stands out. Zikuba nnyo management. Oh. So batuyambako ne batucover. Bo ne bakimaliriza. Yes. Okay. Ekyo kinjagala omanya mwafiiringa mutya the first time lwe mwakwata microphone ne muyimba mwenna. How was it? How was the experience? Twali ku White Party one. Twakankana. Nakankana. Nga tayimbangako. Kubanga twakola rehearsals for like a month. Okay. Twakankana. But famala ne like after one song, you get used of the space and music nemweyongerayo ne show. Wow. Okay, njagala twogere ku luno oluyimba No Money No Love. And eyo idea liyani? Idea yali ya mukulu wajjukira twali tutudde eri n'atandika okukoona Kabisa. ya mukulu. Aha. N'abayita mu studio abayita atya? Twali mu office. Twali eri mu office. Okay. Kati jole waba afunye idea olina obeera nga oli ku get set n'essimu. N'essimu wandiike. You record it. You record. Oh, Yes. So that temugyerabira. Yes. Okay. Kati awo ne tugiwa writer waffe. Netumugaa this is WhatsApp. Twamuyita mu studio kati awo ne tutandika. Samplingiremuko No Money No Love. Okay. No money, no more love for. No money, no love. No money, no more love for. No money, no love. No money, no money, no love. Bintu by'abawala babufu. No money, no money, no love. No. Yeah. Kana akayimba mbadde nnyina gye njagala katuuke nsuubira katuuse. No money totawaana totagala. Bonna Basinjmen Association. Otyo. Wow. Ekirala kye twagala okumanya olunaku olwaleero zino verses muziawula mutya ogamba nti no oli agenda yindo verse onayimba onayimba eno verses muziawula mutya? I still remember the names. You're laughing. Yes, muziawula mutya? Verses ezo kisinziira oluyimba. Okay. Olimba lujja because remember sometimes you co-write with our writers. Kati mweyo process obaako verse ekunyumidde n'ogifiiringa ng'osobola ogideliveringa bulungi okusinga oli ekyo weekiri. Waliwo n'ekirala nti njagadde verse enkuba naye eddoboozi lya trizi ligijjayo bulungi. So we are open to that. Tetunyiga nti ate trizi atute verse yange no. Wabanga agenda gideliveringa ng'agideliveringa nga bampa eddoboozi lyange mwerituula. Because we producer affe kati batumanyi nnyo. Awulira olimba n'agamba watori wadde ogimanyi. So temuyinaamu bintu ebyo gi oli yabbye vaasi yange ate ye trendinga. Okay, of the three, who is more of a TikToker? Ayla is a TikToker. Who loves food more? Ayla. Because I love to cook, Wama. You love to cook? I love to cook so much. Naye ate emmere ye teyina gyeraga. Wama nze nfumba. Then waliwo andira netoyo olya alya mu bit kalira mu bit wama trizi yalya kale just nakuta lumu ono alya watereka nawaita wakadakiika najja n'alya Wow, ekitegeeza ennyumba yammwe enyuma tuba stagingeyo ku cameras tulabe what happens behind the scenes. Okay. Oh, ani asinga okwagala makeup ku mwe abasatu? Temwagala makeup. Naye ate industry gye mulimu ya makeup. Yes, naye tumukolo olwokuba tulina like we have to but singa waliwo esundi. Okay, ekya kinjagala obuuza luyimba ky'osinga okunyumira mu nnyimba zonna ze mukoze nga gwe? Ntagala kulwaki? Mbagambe. But anyway, I don't know, I love the song because somehow I relate to it. Otagala. Oh, okay. Tori? I love Boykati, our first song, simply because it was a big challenge to us. It is an English song. Oluswahili. Omuyimba ne mu Luswahili? Yes. Oh. And we had to be specific with how we sing those words in English, especially. Yes. And your boss is a perfectionist. So we had to be just no struggle in studio. Okay.
Tubula ndwagala nnyo. It's called But what? we delivered Bwekati. Bwekati. Yes. Ate ela. Must I pick one? Yes. Yes. Oh God. Okay, I'm a lover girl, so I'll go with Tubafanana. Tetubafaanana. Yes. Tulinayo akayimba akapya ke mwa release nze kali mu audio but then tekali mu video. Mushootinga ddi? Mwatandika ddo shootinga. Tusuubire ki ekyakabi? Jukira mu Ntagala twabawa mini movie. Okay. Ate yaliko continuation. Okay. Okay. Akayimba bakayita pressure. Yes. Nga tumaliriza. Njagala mukatusampulingemuko abantu bakawulire. Yeah. Pressure, so much pressure. I don't want to lose myself, Don't want to lose it all. Pressure, so much pressure. Obulungi I don't ariko want to lose myself, Don't want to lose it all. alright akadde kaffe katuweddeko ngenda basaba buli omu atuwe akatalekeka tugende akatalekeka Abalali ba Spark TV Mm. bali kutwagala bali kwagala Warafiki mutu mwongere okutugoberera on our social media handles Warafiki Music everywhere, only on TikTok that Warafiki Music 1. Please follow us, love us, go and do a challenge of pressure. your name? Tori. Okay. Yeah, I would like to Spark TV. Thank you very much, Milka, Yeah. to having a little to me like my mom. True star. Oh, your OG said she's on. Yeah, she is. Yeah. Tricia comes Oh my from, Trizzy God. comes from Patricia. Yeah, Trizzy comes from Nice. Patricia. Wow. Yo. My name is Now, guys, please, thank you for having us. Yeah. You're a vibe. It's been fun. Akubera ku Spark TV mwebale tu havinga and abatatumanyi abategedde kati please follow us nga Tere wagambi ze ntumira abafani baffe bonna abapya n'abakadde Warafiki Ninjas n'abapya ntumira anyone buli omwe namba tumira. Okay. Bwekyo ekitambula olunaku olwaliro 21 questions twagala okwebaza banaffe abateekamu ensimbi abannumidde n'omwana muwala Nyambaza Ella Fashions AC Fashions. Thank you so much. Asangibwa awe Kasubi. Sigenda kubanga nsuukawo olunaku olwaliro musule mulungi mweraba. Noti munana noti emu noti noti